n'abawala basatu wabula abawala okwalina kitone namukisa be baali abagulanda mu banyaabwe. Abagulanda otegeeza kijajja? Abagulanda be ba festivals era nga be baana bakulu mu lujja. Wabula ebiseera nkamu yazaliramu nakito byali byakusomoozebwa ebitagambika era ng'okuzaala omwana omuwala nga yasooka kyabanga kyakisira nnyo. Abamu babatugiranga mu ssanya olw'okutagala kuswala. Omukyala omukulu we yazaala omwana asooka nkambwe kyamuyisako era yategeezanga bannannyini ng'omukazi bwamukubye ekisirani ekitagambika bw'atyo okambwe kwe kufuna omukyala omulala asobole okumuzaalira omwana omulenzi. Munnange otyo ayita mmeka nga namugola akulyeyokwala anti olwo omukambwe afuuka embozi kukyala amatamizi bonna baatanirako era n'obuyimba baabuba nkambwe basirani ng'okusanga omwana omuwala asoma oyo omanya ati mwana wa mwana. Abawala nga basiiba musu wabula kulumu si bwe kyali yasalawo abaana b'abawala abatwale ku ssomero naye ate olowooza abaana bayo anti olwali okufuna amabe nga bufumbo. Ate kati bali abaana baleero bo batya batya? Munnange abakyala bali ababiri kyaddaki ne bafuna ezzadde eryabali wabula kigambibwamu okuva lwe bazaala abalenzi buli kimu ne kituuka nkamwe yali asazeko okwerera bawalabe n'abivaako anti olwo omwoyo gw'abalenzi bulimu. Abalenzi buli kimu ekirungi kyomanyi batabani bakamulabe wabula gye bakoma okwakalumu olyawo n'okwonooneka okwo abawala baasimikibwa mu bufumbo lwankaka kubanga enkola bwe yali ebiseera abawala bano baali balungi ebitagambika era abaami tebagganga mu maka g'akambe okwogereza. Munnange mu basajja abajja okwogereza mwalimu omuzungu kalaani namukisa era olwolwatuka mujja engulu n'engoma nezivuga anti omuzungu atadde nkamba olw'okuba yali tamanyi muzungu ate nga ne bakyala be tewalina muzungu kyeyava yita mulirwanaalo ajjamulamuka vumu. Munnange emboozi ng'etandika omubisi nga bifumululwa n'ennyama nga biyituŋŋana omuzungu ng'asumulula oluzungu ate ng'olowooza mulirwana alinaekimutategeera oba abakalana bali bagobeddwa emanyibayiki babagambye ti mu ngeri gy'omusoma omukulu waggululeero boogera ng'awa anti olwo nga batandika okwogera nga bakasi omuzungu akanakuwoza namukisa beautiful kebalola kebeetulungi ng'awa kyaddaki abagenyi ne basiibu nga n'ekyabalese tebakifuna bw'ati omuwala n'afuga omuzungu era oluvannyuma afumbirwa mutabani wa mulirwana wabula ensonga y'omuzungu yasigayeyo byagamba omutwe era yawalirizibwa okulondoola batabani be gye basomera ategeerera eddala lwaki abaana bamalyako ssente empitirivu tebasobola kwogera na muzungu. Munnange okugenda okutuuka ku masomero bano gye basomera nga misango gyegimanyi abamu bano okusoma tebakyasoma wabula nga byabadde bakimanyi abalala nga ne ssente za fiizi tebazigisa ku masomero era nga basiba mu kibuga nga batayaya mukambo kooba okujja ewaka nga tasalikako omusala amaka ago nagasuulawo wabula n'asigala kuba wabyani kyekyokka. Oluvannyuma lw'emyaka 20 yalabikako okukyala wabula kulumu teyali yalina omwana omulungi omuwala Faala gwe yali atambudde naye era nga yamuvuga mu mmotoka eyali ekimagana okamala era abasinga batandika okulowooza nti oba ye mukyala w'omulala. Munnange abantu nga bakuŋŋaana enguutu nga zivuga
bo bakyala be yabasobera naye era tekyabagamba kusanya oluvannyuma ng'essanyu likkakkanya nga bwe yatuuza abantu abamu n'amakazi ge yali aleeta emabega buli omu yamulabangako wamma nga talemamu mwegomba anti nga yenna afaanana ssente bo batabani be bali 12 abamu baali bayononeka omwenge abalala nga bali mu makomera wabula nga babawala bakulu okulina ennamukisa bazaala dde abazibumu oluvannyuma ng'essanyu likka bwatyo nkambwe n'alyoka agamba bwatyo nkambwe n'alyoka asumulula ekyama era yatandika bw'ati nsanyuse nnyo okubalabako nate abantu bangabeeru ebbanga libadde ddene nnyo naye twebaze Katonda kubanga amawulire gendese gassale ono gwe mulaba wano ye Dr. Elizabeth Kulabe tebatabaabu omwana wange gwe Nazara Kibuga era ekindese wano kwe kutegeka akabaga akayozayeza mwana wange ono okubanga amaliriza diguri ey'okubiri n'atanswaza ng'abakamani be nnamanyirako ssente ezasooka bwe baakola olwaleero nze nkambwe gwe mulaba ndi wanjawulo nnyo gw'oli omukadde nze omu ku basajja abagagga aboogerwako ku kibuga eddwaliro ery'okugongolola eppya eryo nalyo lyange era nga Dr. Kula ye yalizimba asobole okudduukirira abantu bange era kyokolaba n'akabaga nsabye tukakolere wano asobole okumanya abantu be awamu ne baganda be be yali atasiikanangako munnange abantu beewunyanya okulaba omuwala omuntu ate nga mudduka nga bamuyita dokita era ekyo kyasikiriza abazadde naddala abasajja okuteeka amaanyi mu kulabirira n'okusomesa bawala oba oliawo nabo bafuuka enganka obugagga nkango bweyabika awamu n'emuwalawo bwewunyisa ensi akabaga kaali k'amaanyi ennyama n'emmere eyali wali munnange nga n'owemmingi asena ate ye Dr. Kula bwe yayogerako eri abantu yagamba nti kyabulabe nnyo okusosola mu kiki ky'okolera omwana olw'ekikula kye abaana bonna tubatwale kyenkana bonna tubasomese naye naddala tulalire nnyo omwana omuwala kubanga oyo yenna kazadde w'eggwanga bw'osomesa omwana omuwala oba osomesa ggwanga omukyala atamanyi lye ggwanga erikola naye ate omukyala omuyivu lye ggwanga